yennyabo mukyala wa nnyana Nankere nalyo linnya era omutaka oyo ekyamutumisa erinnya eryo nti Nankere. Omutaka oyo yali yazaala nnyo kubanga yazaala abaana 7 n'omusobyo 7 baali 7 baali bangi nnyo mukadde ako be yazaala era abantu ne bamwewuunya nnyo nati nzija okubuulira olwo ensibuko y'ekigambo Nankere. Naye bw'atyo baaba yasiba omwoyo yamira ppini n'atunda omwoyo ng'enkoko emira ensanafu bannange n'agenda agamba mutabani wa Mubiru nti munnange embazzi era wambuzizza ekibuuzo bw'otyo ggwere yandeetedde okufumita empiso mu kiryo so nga nze nabadde nkyagendera ddala mu maaso n'okukwaza n'okukunsa olubimbi lwange luno lwe natemedde empangi ndabire ddala nga nduggusa. Tuli ku byafaayo ebyab'Emmamba bano bazzukulu ba Gabunga. Munnange omulenzi oli yamira ppini n'agenda alumba mutabani wa Mubiru n'agenda amubuulira amazima naye amazima gassa naye ate amazima malungi bw'atyo yagenda n'amubuulira n'amugamba embazzi waategedde munnange yanguddeko mu nnyanja naye mutabani wa Mubiru bwe yawulira ebyo n'ajuuka nnyo era n'alagira omulenzi oli agenda anoonye mangu embazzi agimuweye era tebimukwatako ebyo. Mu kaseera ako yali yeesaza akajegere nga tayinza kutembeka bannaye yali yeesaza akajegere. Mutabani wa Mubiru bw'atyo n'ajuuka anti obunafu si mbuzi munnange ne Lugoojamya ajuuta naye bwe yajuuka ate teyajuuka n'alinnya mu kyoto n'agamba nze embazzi eyinza okubula enaabeera y'abalala naye nga sifa ab'Emmamba. Leero n'ayogera ebigambo ng'ettaka ttono olw'embazzi omuvubuka oli ate jjukira omuvubuka ono be baali abataka b'okukyala abaluddeko bano baali basenze kubanga mu lubereberye erinnya lye ndikugambye baali bamuyita Kiwutta Kyasooka. Kiwutta Kyasooka. Kaakati oluvannyuma abaana abo be yazaala abayitirivu abantu bakungiriza nnyo basajja banne be yalimu nga bwe munaabeerako awo mukuŋŋaanye muli ku malwa munywa bali ku mwenge oba guli ogwaffe ogw'Ekiganda omwenge bali ku ttonta awo bali mu kunywa basajja banne ne bamukungiriza ne bagamba bannange olusajja luzaala lulinga nkere olusajja oluzaala ng'enkere kale nno bw'atyo Kiwutta Kyasooka n'afuna ate n'erya Nankere kubanga baamukungiriza nnyo okuzaala ennyo. Ekikere enzala yaakyo oyinza okugigeraageranya ekikere kibiika amagi nga gali mu lunyiriri nga mayitirivu tosobola na kugabala kafukunya ng'akaagula mukono. Omusango bijanjaalu abalasanga nammwe mbaleka omulumale eyo olugero olwo omusango bijanjaalu naye ng'era ensawo y'omusango ebeera mu vviivi olugira nti gunzise mu vvi munnange bano bakkiriza embazzi ya musajja mukulu oli ng'ejjembe ate bw'ebanga yo si yakulabikako mbukabaweeseeyo waakiri embazzi endala gye baba bamuwa naye omusajja oli okumanya nga yali musiranumbu yennyini atabalira zigenda n'amazzi Katonda wange yagaana n'agamba temumpeeseza bibazibazzi nze eyange njeesiga abange saagala kumpuubaanya nakukuusakuusa nga anaakwokya nti siigawo evvu njagala mbazzi yange temundeetera amazzi ndala ebintu byalabika okubanga byagwamu ekigo ng'ayagala byakunoonya mbazzi ye mu nnyanja oba obulamu babutunde naye nga basse mu nnyanja okunoonya embazzi
munnange bano nabo tebalema nga bakkiriza bagenda bakka mu nnyanja kutandika kunoonya mbazzi ya musajja mukulu ono omusenze eyakasenga kukyalo eyakajja beefunyiridde mu kunoonya banoonya munnaye katonda nga bwe bagamba munno ezinunula omunaku lugaba azitunga kiro mu nnyanja gye bajja embazzi baagigwako munnange era ne bagijjayo kale bwe bagituusa wali mutabani wa Mubiru yasanyuka nnyo yasanyuka nnyo naye ono si gwe bayita Sserukama Mayute nze nno munnabusiro ono oba muyita Sserukama Mayute oba Segayonkwa muwala nti naye baliga kuyonka gwate munnaye gwomeza mapaapaali Segayonkwa muwala nti naye baliga kuyonka gyobeera yaba ameza mapaapaali kale mutabani wa Mubiru ekyamusanyusa kwe kuzza embazzi naye teyalowooleza ku buzibu bwe yayisa mu basajja bano kukka mu nnyanja kuginoonya kugijjayo baaginoonya baagifuna baagijjayo era baagitwala ono omulenzi yeyazika embazzi munnange we yali ne baganda be nga bakanda okwegayirira ku mutabani wa Mubiru akkirize bamuliyirire embazzi endala nga ye alumidde ddala nga bagirumizza mannya agaanye ng'agaanye yagaana bugaanwa bwennyini era yabaddangamu mu ngeri ya kuboggokana kulindiggula bigambo ng'abagamba kimu nti nze embazzi eyange yennyini nze gye neeyazika embazzi gye njagala ng'obuvune mmwe gye muyinza okusaagiramu ate biki tusonyiwe biki mwegayiriramu biki omwo olwo mwegayiriramu biki omwo olwo mbasonyiwe ku kiki kye nnyinza okubasonyiyira embazzi yange nze njagala embazzi yabizaala mbabuulire embazzi yabizaala era munnange nabo balaba omusajja akaayi nga bamwegayiriddeko bamwefubyeko abagamba kimu nti embazzi yange gye njagala saagala kuwulira kirala njagala mbazzi yange njagala kunziriza mbazzi yange mwe muddaawo mudongwe muddaawo mwekerebende muddaawo mubalaatire mu bigambo musaagire nno mu bigambo naye nzi njagala ki njagala mbazzi we yeesala akajagendo yakeesala munnange omulenzi ne baganda be nabo baalaba ate mutabani wa Mubiru afuukidde ddala kibe ku mwezi mu nsonga y'okuyomba agaanidde ddala kale nno kwe kukkiriza ate okumuliyirira embazzi endala ne bakkiriza ate munnaye nga banaakola ki omusango bijanjaalu ani alumalayo awo hale